True love yo true love. Whatever the relationship work. True love. I've experienced true love. Yes, I have. True love ogitegerera kuki true love yetya. Ati kunyonyole kwanze ragirimu. True love. Omuntu owo omwagadde. You do silly things that you don't even expect you would do. For example, nze nayimirako mu nkuba nga nnina mukazi groping. Omukazi nagamba genda naawe kuba tekuba sijja kuvaawo wano paka ng'otuuse. Awe namanya nti tulava obanga omusiru. Utegeeza okubeera mulabu eyaddala olina kubeera musiru. Olina kubeera musiru okubeera mulabu eyaddala. Yeah, that's it. Bruno yali musiru. I swear, amazima matuufu. Oba mu true love. True love is about being selfless. You choose the other person over yourself. That's what we were talking about in the beginning. Omuntu osobola okumanya nti mukyala wange yagala, for example, nze nagulako empeta engagement. I didn't pay rent. I got my rent for 3 months nengula empeta. Ningamba kaba manje. Because I wanted to impress this girl because I really loved her. That's what they call true love. When I go ebintu by'ekisiru manyoli mulavu blocking omuntu simabi manyoli mulavu. Wabata kubera owulira ng'emirembe gikuweddeko eyo gye bayita true love. Tubatumiddeko bonna abasiru abali mu laavu. Naye nga bambi everyone should experience true love bambi. Naye nga laavu eba yetaaga kusooka kubeera musiru laavu egira eri. Jasmine kintu ky'ekisiru kye wali okoze mu true love. Kati bannange oba bimeka simanyi nakumanya. Top 5, tuwe top 5. Let me tell you, first of all, nakugambye nali ngambyeko sikyagala nkugambe amount. You guys, I didn't even have money, but I looked for money to give that person money. Ne mujjako ebyo ebintu byonna nga sina nawe ngenda bitunda nga njagala asanyuke nga ndaba bimu stressing. Musajja we yali musuubuzi n'omusuubulako ebintu. Yali musuubuzi. Namuterekera. Yali musuubuzi naye gwe manya yali alina byatunda. Achoza ni blood, tolina byotunda. Bingi mba nabyo. Tolina byotunda. Mba nabyo. Tozanya otunda biki? Ebyamaguzi. Right now atunda ne tickets, gwe totunda music wo Bruno. Yeah. Ebyamaguzi bibaawo. Musuubuzi, talina kuba musuubuzi. Nze ntunda toys, Jasmine, nze na business ya toys. Bannange, obuzibu obuliwo. You know my situation, lwaki mbasagala genda nnyo. Nja kwogera ebintu mu bipressing mu manyaga. Abaveeko naawe kasatu yogedde erinnya lya muntu yogera kyoyogera. I really want to protect people as much as I want to protect myself. Why are you getting scared? You've not mentioned anyone's name. Not scared, but you know, social media is social media. Why do they want to assume you've dated people in the celebrity circle? At the end of the day, people will still put it in those people's, you know. Tubuulira waveeko tugende mu kiboozi. Social media ina abantu benjagaliza bonga yabanjagaliza kati tosobola kijjawo Bruno. Maaso fe tunyumize ekiboozi kyaffe waveeko. I've done a lot of things. I mean, I've done. When I love, I told you, I love wholeheartedly. Byenkoze bingi naye nze nkugambye ekintu siri kyerabira. Ndoza bwenkebera mu bintu byange ebintu ebyo bikyali namu bennafuna. Nga nafunye obudde n'enkebera. Bagamba gwafumbiranga emmere. Gwe nafumbiranga emmere. Waliwo ne gwe namanya. Waliwo ne gwe namanya nti alina byakola naye nze nga sagala manya. Gasagala bagamba gwe wafumbiranga emmere n'omunoonya n'ogimuwa n'omukakaagire. Nina love mazima ebintu things babitusi bakoze akayimba bakayita love byekola munaye love ekola ebintu. Jasmine oyina ekyejo bannange. Ina ekyejo ate akamere bw'alye ku mmere baby alye ku mmere. Omukazi atakufumbira kamera batakwagala kuko kwa kamera okalye taba takwagala. Mulangira zinajjawo amasepiki nagagaba sagala kwetumiikiriza bw'ojjo wange tokola mirimu. Kazi batulangira buki. Tokkirizibwa wadde n'okwala obuliri ewange nga bwozze bw'ozunga n'ofu. Obula KFC. Mulangira buki mmere naye langa obuliri ewuwe. Wulira
mulangira ebintu naye alanga obuliri omusajja yanjalisanga obuliri sibabiki nga bwozze nga tolina kyokuteko kakibe kyakuwoza ebintu njagala bategeeza nti Bruno yeekubira akalango. Bruno omukazi najja ewo nalekewo nga walabika buli tojja kuddamu muyita. Otegeka naye omukazi oyo ojja kufuna bakulabi and they come and clean my home because nako ebintu byokunnangira tuyoka twawukana ogambe yansiimuzanga ennyumba simanyi naye alanga obuliri njagala obeeyo nga tolina kyoyogera ugaye najjanga sayina kyenakola omusajja emmere nagisangangawo obuliri nembuvaamu nga sibwaza saagala kwetumiikiriza omukazi yazinga engoye zange ngenda okukebera tishati zange nga azitadde ejesazaagala mujja osaaze engatto za munaziseka ku left n'ozizza ku right mulina olugezigezi onzijukiza omu gwe banyumizaako ana bakazi naffe oluusi bwe twagala twongera twekamu nnyo akajaali yagenda n'akyusa ennyumba y'omusajja yonna n'agikyusa n'agifuula buli kimu dining table netunula ni buli kimu nekigenda okudda ng'ennyumba yonna ekyusa ate onoobalakati wange yasanga girlfriend we mu suuti ye ng'agyekubye oba mubaako kiki kyekiba kibaliko alina kugamba mugweza omusajja bananga atagwangako mulaavu bino tojja bitege laavu ekola ebintu mwenna mwali mukiiseemu fenna tuli bantu neze wabula ekyo sikiraabo bantu balina feelings tuba ne feelings bannange we also do crazy things for love so ate n'abakazi abeeresaalesa ebintu by'abasajja oba toli official wife tokigezaako otandise obusanyirizo olekaleka obu earpin mulina omuzoogo abawala abamu abalala bajje babusange si ebintu mukola byaki ebyo bajje bakalabe bw'oba toli official wife teweeresa bintu wa musajja temwetumiikiriza mukakkaneeko ayinza okeerabirawo naawe akeerabirawo gwe teweerabira ejjaazi waliwo omuntu yagendanga ng'agenda mu sinki yange n'asulamu obuviiri bwabwekunywa omuntu mwelu baafaaki kikyali bambiraavu gwe buli wejja wekunyula nviiri mu sinki yange muzikanyu gwe kiki kyoba ofa abalala bazise oba oliawo akaleega akazizise wansi w'entebe oba ofaaki kiki kyozannya beerabira abambi abamu bazanya ffenna tubifiirwe mba sinnabakufula official obembera official wefuula official propose nze no not even that one of the things that show that this guy is really serious one of the things agenda kusalira kopi y'ekisumuluzo kyewaka kikuula ngiranga woyagala lwakuba abamu kumwe ate mukozesa bubi ekisumuluzo ekyo banjagala personal space nkusanga weevuubise mu buliri bwange waliwo ennaku zemba saagala kulabako nga abamu mugikozesa bubi eyo space naye kati woowera omukazi ekisumuluzo it means you don't mind when and what time and whenever they show up simu newe nkuwa ekisumuluzo ngamba I'm going to pass by your home waliwo abagamba bwe batokubya essimu tojja naye muba muli official saagala abakazi nze simanyi nakumanyira nze jazzi mutumanyidde naye era namwe abakazi mumanyira ffe twagulirako omukazi 6x6 tumugulira ne tv yaffe yali 70 inch ne tumusanga ng'agirabirako firimu n'omusajja omulala naye wallahi nagamba mukwano gwange tujjeyo tv yaffe sisizannyira mu bintu byaffe twagisumulayo tv yaffe ne tubagala muvene ku kitanda kyaffe panda gaali ne tukizingazinga nenteka nenkubira ennyongeza ne tuteekako ekitanda kyaffe ne tukiwa omuwala omulala alina amagezi twakiwa omuwala alimu amagezi netwagala sizannyira mu bintu munaguza ekitanda kye naawe teyalinze oyo yali mukwano gwange nze nali muwonekeddeko nze bakwano bange babonekeranga kate nze ffe tukima ebintu byaffe jazzi era bwe tukusanga mu bwenzi tukuggyako ebyaffe nze mpagira bakwano bange badde manyi era gwe buli kimu era tuba twakugulira emmotoka ne tukusanga mu bwenzi tugitwala ffe tetulekayo byaffe I know okuggyako ebintu bye tuleka ebyo bugoyegoye simanya biki bu perfume tubukulekera naye bino ebirabako nti twakugulira tv firiji tubitwala jazzi bintu tugisumulula ne tugikima naye ekyo kiri unnecessary Bruno
omuntu bw'oba obadde naye bw'oba obadde n'omuntu byonna by'okoze naye you had a happy time and a bad time but you still had moments and memories with that person. Lwaki omwengale n'obijjayo ogabula ebyo tebabikola kati okola otya kyekintu mwetaaga kimafiya mu abakazi b'e Uganda mwe mwetaaga kimafiya mujja kutulaba kimafiya bannange mujja kutulaba kimafiya mwe mugaba sokisi ffe tugaba bintu bikalu nedda waliwo we musukka tosobola kwambula mu okuba kwambula muntu nakugulira essimu yange nenkusanga ng'oli mu kutekisinga abasajja balala ngitutte njasa nga tona kiki mbwa ajasa kama agambye ajasa nga kale ffe tatugifire gyase naye ngikima kakati obeera ofunyeemu anti abayo abasajja oba tofunyeemu kifiire olemefunamu ate abo mbwokifiire ebyo bannange oba naye kibi ebyo banaye abasajja temubikola ebyo bwoba olayagadde omuntu wamwagalako counting anti wayabeerako mu bulamu bwo. They did something good for you. Remember the good and live there. Move on. Go. Move on. You move on. So, life move on. Omukazi bwakukula bimulekera agende nabyo. Yeah, you move on. You move on. Weyakula ozibiridde. Yeyekwana yeyewa yakusita yakubba. Nze lwa sentence w'abantu benjagala.